Abasibe n'abantu abalina emigozo oba n'egy'okugonjoolwa kkooti akaseko kakubadda ku matama olunaku lw'enkya. Abalamuzi n'abakozi ba kkooti abalala ababadde baasuulawo emirimu baludde eddaaki ne bakkiriza okudda baweereze bannansi. Okusalawo kuno kukoleddwa mu nkola ey'okuba akalulu nga kakuwanika mikono olw'ekibiina ekitaba abalamuzi n'abakozi ba kkooti olutudde ku kkooti enkulu mu Kampala. Now to 11th December. Yes. Put up your hands, we conclude. We have concluded. Tuumuzzaamu buwummuza. Tuwe gavumenti omwaganya okukola ku bintu tutagisabye. Godfrey Kaweesa nga yakulira ekibiina ki Uganda Judicial Officers Association ategeezezza nti gavumenti si baakugiweeza nga bagiteereddewo n'ensalessale kwe banaddira okugibanja kubanga bakimanyi bulungi nti akukuba omuggo omunene takusaasira wabula akutenda nk'abambi. Gavumenti tugiweeyo ebbanga paka nga 11 Decemba bino byetusuubizza ebirenga ebitadde mu nkola. Nga 11 Decemba tujja kudda wano tulabe gavumenti kyekozeewo. Olukiiko lusombodde abakukunavu bonna mu ssiga eddamuzi okuva ku Ssabalamuzi, omumyuka we ne minisita w'ebyamateeka yennyini. Ku ntandikwa y'olukiiko bano basoose na kuperereza bannaabwe okuddayo ku mirimu bakole olw'ebyo ebitono gavumenti bye yabawaddeko kubanga n'ennyama ntono okaayana ekuli mu nkwawa. Let's not lose sight of our constitutional duties and obligations to the people of this country. People are hurting. Let's remember that we have made our point. Let's go and help the people. Promises have been made in my lifetime. Promises have not been fulfilled in my lifetime. Ssabalamuzi Bart Katureebe asambaza ebyogerwa mu nkuubo nti ye yasinkana dde abakulu mu gavumenti ne boogera era n'abategeeza ng'omusaala gwafuna bwe gummala obulungi nga talaba nsonga lwaki yeesiba ku ky'okulwanirira abantu baakulembera. So it's not something that I'm begging for. So when someone says Katureebe is satisfied with 20 million shillings, when an officer in the IGG's office gets 20 million, then you know you have a problem. You don't understand the law. Ono ategeezezza nti eriyo abantu mu gavumenti batayatuukirizza mannya balumiriza nti bakola butaweera okubalemesa okutuuka ku lyengedde. And I know this judicial administration bill has had its opponents. I don't want to tell you how many struggles we have gone through. When we met the president on Thursday, there were still voices from Treasury saying, no, it can't proceed because there are some other hidden costs which we don't know. Until the president had said no. No. Let it proceed. Minisita w'ebyamateeka Meja General Kahindo Tafiire ategeezezza ng'ennaku abalamuzi gye bakoleramu nabo bwe bagimanyi nga nabyo basuze beetakuza emitwe okugimala enviiri. This magistrate in Chegegwa who is in court with goats behind. I don't know whether the goats are court clerks or what. Honestly, you must have a reasonable working environment for you to be able to do work. Ku ntandikwa ya wiiki eno, gavumenti yalangirira nga bwekkiriza okukola ku nsonga z'abalamuzi omuli okusooka okubagulira mmotoka, okubawa abakuumi n'ebikozesebwa mu woofiisi. Kati buli omu amaaso agatunuulizza mwezi gwa Oktoba, gavumenti mwe yasuubirizza okubanga emaze okugerekera abakozi baayo bonna omusaala. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.